bw'owulira ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byatulabula ku eno ensi nga n'ebimu biri mu ffe nga buli famire ali wano ekyo kirabako kirina n'ekizampo bw'oba toyiga ng'oliko amajinni bw'oba toyiga ng'oliko amaki n'olumu alina ekigambo kye yakola ku bantu era nze bwe mba nsomesa mmwe abantu sikyanyiiga oba kyemmaze kyemuzzeemu era nga nkiddamu sikyanyiiga alina ekigambo Allah kye yakola ku bantu nemmanya nti abantu mulimu akatwewungu muli bafu yagamba Allah nti walaw annana nazzalna alayhim almalaika waliwo omuteeko gw'abantu nga Allah ne bwe yandisindise bamalayika ne boogeraganyako nabamalayika ne biwawaatiro najja mu masiri Jibril wazze basomesaamu olwaleero wakallamahum almauta oba Allah n'abaleetera emirambo mannyoko tayambadde aga mwana wange tya Allah vakendeza amalala nga mulambo gwogera nga togumanyi ewo wakumeka wahsharna kulla shay'in kubura oba nendeeta ensolo n'ebiwuka ng'ejjuma ejja yansanafu ate yidi ejja yambwa byogeraganyeko nammwe mukomo obwamalaaya yagamba Allah ma kaanu liyuminu waliwo akugamba ekigambo amala kujja akutumye waba Katonda gyali mugamba jje kawulidde ako agamba bamalayika boogedde pe nensindika emirambo pe nensindika embona ebiwuka pe n'abagamba mugamba jje abyogera jje mwewali abantu kati sikyanyiiga oba tulese mutabitegeera mumulaba Allah agambye fala tagurannakum alhayatu dduniya wala yagurannahu billahi algharur ebintu byemulaba ebitambula ebyensi ebisasamaza temubiwa budde bungi programu zammwe muziwenze eyo statement tagiwa mukatuliki era tagiwa mulokole tagiwa musiraamu wabula agiwa ensi yonna ekyate Allah singa ayamba nekigwa mu matu g'oyo amanyi oluwarabu oba omumanyi ate gwe wandibadde osinga ogitegeera fala tagurannakum alhayatu dduniya eyo fala akugaana kugira ega nze nakutonda newe nakuteeka mmanyiiwo awo waaliwo ibirisu daistan amalala gaawo nga manyi ebintu byolabawo tobiwa budde bungi obudde buwenze era byowulira nga gamba nti birimu obuzibu abufubutuka naye basiraamu ojjawo amaanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutunyumiza mu ssuula eyitibwa Nuuhu aya ya 21 nga Allah atubuulira obushiriku engeri gye bwatandika n'agamba waliwo bannammwe baali bataano nga basajja batya Allah abasajja abo bwe baafa ebirowoozo byatandika okujja mpolampola mu bantu ne bannange mujjukira gundi twandizimbewo ekijjukiro ntumujjukira tugenda kale tumutuma ebintu byaffe bale mumujjukira ku mulembe gwa Nuuhu abantu bameka Allah bwe yalaba nga ekintu ekyo kibi kigenda kuleeta obuzibu n'avaayo n'akirangirira nti kibi n'akiteeka mu Kulaani n'agamba nti la tadharunna alihatakum la tadharunna wadda oyomu wala suwaa oyo wakubiri wala yaghuutha oyo wakusatu wala yauuqa oyo wakuna wa nasra okutaano naga temugeza abantu bano abataano bembagambye bali batya Allah nemugeza muzimba ebiyitirirwa bwe bali nga mwagala kugenda basaba olubasinza amannya gaabo mbamanyi nababagamba Allah ebintu byakugamba biri ku muleme gwa Nuuhu biri mabega nnyo eri si Ibrahim si Swalehe eri mabega akutangira obushiriku nga gye butandika olwaleero muddu yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah nokkiriza ogende namugongo muzimbewo ekijjukiro ky'abafu abaafa nga Allah kutangira abasajja ne aya n'abaleeta ng'obawulira
lwaki ensi ebatwala tabtaguna alhayatu dunya ng'onoonya miliyoni 2 bulamu bw'ensi oyimirizewo obukiriku mwenyi kyoleeta again fala tagurannakum alhayatu dunya eyo aya giwulire gyeva olwayise bantu bonna bansi daga temutandikawo ekintu kyemutajja kusobola okujjawo bino bibula byemwagala ebyensi mubyerekereze wala yagurannakum billahi algharur mumpe obudde bwekuba kufiirwa nga zitusube kubanga ekiri emabega bwe tunazimbayo ekijjukizo genda ng'osoma mu Qur'ani Allah abantu bazaakugira obutabazimbako bijjukizo ng'ati ekyo ogende abavubuka abasatu musoyitibwa Kahafi wanatakhidhanna alaihim masjida Allah kyeyaleeta igaba namwe baleeta ekirowoozo tuzimbewo omuzikiti engeri gyali nti abadde mutya Allah bona agenda ku ntaana oyo bw'omutuma biyinza okwanguwa era abantu babuza Muhammad nti Allah aliwo twegendere nagamba inni qaribu bagamba ndi nearby ujibu da'wata da'i idha da'ani bwaba ina kyayagala negambire nze wendi awo tayita mulala toyita mufu waba kubanga abafu bayina enkizo Khadija yandibadde n'enkizo ayina aya 5 namba yakwata ebyobugagga ebitayinaayina nagamba njagala emitego gy'abantu abo oba njavuwale njagala bamulekwa njagala abasibe njagala bafunampola njagala abaavu natandika okugaba emmali nagaggawaza abaddu Allah nakwata statement zo nnyini ezo nazeta mu Qur'ani wayutimuna at'ama ala hubbihi miskinan oyomu wayatiman wakubiri wa asiran innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura yaga sagala kunnebaza sagala mpeera inna nakhafu min rabbina ntya lunaku luli lwakugambe Allah wattaqu yawman lunaku onagati inna nakhafu min rabbina ino lunaku lwentya yawman abusan qamtarira ekyokubiri walaqahum nadratan wa surura njagala kulaba Allah aseka atya kyekimukoze ekyo oyo gwanyumya ku bunene bwe yeye asanako ekizimbe nga bwe tuyita Makka yitagwa okuwa salaamu bw'oba ovaayo bwoti mu Arafa ng'okomawo e Makka munnange wali ekizimbe waali neera okoma ku salaamu ngera bwotolera abafu salaamu toli kyankizo era tubalambula nawo oyo munene oyagala kuleeta abasiramu benna mugongo wayogeddeko ne Jibrilu nga bali balongoofu Allah yabasiima wayogeddeko ne Jibrilu nga balongoofu Allah yabasiima kale ne babanga balongoofu Umaru ayina ekijjukizo temanyi bintu bya Umaru mwenna kati fala tagurannakum alhayatu dunya programu z'ensi muzegendere muziwa budde nga munoonya ebyensi kyova olaba lumu yagamba sallallahu alayhi wasallam nti ya'ti zamanun ala nnasun ala dinihi kalqabidu aljamal waliwo omulembe mu maaso awo gujja abasiraamu abanaaba n'obusiraamu bwabwe obutuufu ng'alinganga akutte eryanda ly'omu muliro nga wayina okuyita alitwala emitala waliwo ennyanja nga bw'atatuusa muliro eri mitala banna bafiiriza nga bw'alibeeza mu ngalo engalo zijja nga bw'alisuula mu nnyanja awona n'agamba obusiraamu bwe mbagamba wagenda kujja ekiseera mu maaso awo eryanda lye mbagamba ng'omuddu okuba ku busiraamu obutuufu olina byonyigirizibwa oyinza okusubwa ssente ogana ebyo bitano tugenda birya bannaye nedda sikamwenge nogaana ogenda kusubwa ssente lye lyanda lino okuyita mu mazzi nga likwokya engalo zijje
niyo tusewa Allah omutima omulamu. Ate wano olusiru mu nnyanja ofiiriza abali emitala ofunemu, bw'ofuna ennyumba ofuna security osambo gwe. Era tujja mu maaso awo ng'obusiraamu bulinga ng'eryanda nga bw'obubeeza bw'oti mu ngalo ofiirwa tofuna maka. Hadisi ey'okubiri yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti madhibani dhaiani ursira fil ghanami illa afsada biha. Teriyo emisege ebiri nga gimaze ebbanga nga tegirya n'ogenda ogisula mu ggana ly'embuzi, emisege egyo giyisa bubi embuzi, giruma ku guno giruma ku guno olw'amaddu n'enjala. Emisege egyo ogenda okugulira bwoti embuzi nga buli mbuzi eriko ekituli olw'enjala eri ku misege gino. Yagamba naye olabye emisege egyo bwe gikosezza embuzi, ekyo kitono. Sente n'ebitiibwa bw'olabanga omumanyi abyagala nnyo, akosebwa nnyo okusinga embuzi nga bwekosebwa omusege. Munabitegeera? madhibani jaiani ursila fil ghanami illa afsada biha. Emisege ebiri nga miyala nnyo, singa bagisuula mu kiyumba ky'embuzi nga ggana liri awo, embuzi ezo ziyisibwa bubi olw'amaddu n'enjala. Guluma kuno nguluma kweno nguluma kweno nguluma kweno, ogenda okugulawo ng'embuzi zonna zikoseddwa. N'agamba ekyo kiraba ekikoleddwa ku mbuzi kitono. Omumanyi ng'omulaza wali ssente n'ebitiibwa obusambuyiika bwe zaafulumye, oli akkirizaanyiza Allah bagende bakulaakulanye ekifo, neerabira nti emyaka 40 mu maaso bagenda kuba abaddu basaba omufugu mwazimbira awo. Yajja mugambe nti Sulaimaani mutabani wa guno yafiira awo waliggo mbonyabanya n'obwavu, mwe balongoofu mwafiirya ddini ngambira Katonda siri bulungi obayita obukiriku. Kyotandika tokimanyi, akikulabula mu Kulaani akimanyi nannyini ggulu, akuleetedde n'abatono akugamba amanya nga manyo n'abamu amagezi. Kwe kuga fala tagurannakum alhayatu dunya, programu z'ensi ezijja ezo muzeegendereze, muziwa obudde butono. Ebitaano bye bireke biyite, bage gavumenti ejja bitwala, ekibivaamu nkitegedde, bireke bali bafune, kubanga kyoleeta tokimanyi. Wala yagurannakum billahi algharul, nkola ekisoboka budde buwenzi Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo aya bw'obanga osoma Kulaani n'ogisiŋŋaana aya bwetyo ogiwulirizanga. Lumu yagambako nti qul ta'alaw, kale bampitire olwatumye. Wano tatumye kuno kuyita ya harufu nida akowoola, hayya ala sala hayya ala alfala. Mujje mutegeere kyagamba Allah bamwogerako. Ojo gwe nkugamba ayina erinnya ery'obwebange yeyanjula, otegeera ani akugamba. Yagamba Musa nti innani ana Allah, nze akutuma amateeka bampitaani. N'agamba Jibuliru nti genda omugambe, bwe bamubuuza nti anaabimugambye ebyo mugambe nti qul huwa Allah. Bamuyitaani Allahu samad, yeeyimirizawo tasaba buyambi, sisabanga muntu nkuba. Ate mmwe enkuba ebula mbawulira nga mulaajana, naye bwe mmala ogireeta idhaahum yushrikuun, n'oggwamu amagezi n'ogenda musawo kusaba omwana, naye ng'enkuba mugiraajana mbawulira timusabire enkuba. Mukitegedde? Wa urahiru riha su'in wa sharra'a, olw'empisaamu omukka omubi mwaka zaabo gundi ki musisi, olw'empisaamu musisi nga mungi nayasayasa ebintu nemulaajana mbawulira, eyo mpewo yange. Sarra'a wa sharra'a,
nalondeta an oxygen pewe yeddembe kabuli mwajagala nendeta sharrum bikum kibaita carbon monoxide abeera mu nsozi ezaabika ezivamu ekikka ekyo ekibi kyekitta kibaita carbon monoxide ewe gwe omukanguyina Allahu samadu yeyanjula otegeera ani akugamba kati yayita agamba nti ya ayuha nnaasu ani ayita ye Allah ayita ani ayita bantu lumu yayitako amajini n'abantu kati akuyise bwomu tayise basiraamu ayise ensi ya ayuha nnaasu naawe ensonga zemmeka oba oyagala zitwale oba oyagala zireke ng'oyagala okutegeera Allah tandika okuwulira statement zakola ng'alina byayumya bigambo birimu ki ekisembayo Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyagala mutegeera ng'oyagala kumutegeera sooka omanye abaatusookawo byabagamba byabatuukako kubanga alina abantu banyumya mu Qur'ani n'atuuka n'okwagala okuleetera emiteeko olumu yagamba nti wasamuda alladhina jabu sakhara bilwadi tiwabalabako yagenda alina bannammwe nga bawanvu abantu abo obuwanvu bwabwe nga tebalina bwetaavu busulane wansi wa bikko bo nga balina kubeera ku nsozi ebitiibwa byabwe omusajja muwanvu tambula ali mu bbanga eri era mwabalabako naleeta owokubiri yagenda alina abantu ba aadi lam yukhlaqu misluha fi lbiladi abo bukyanga ntonda nsi sibazzanga bukyanga ntonda nsi abo sibazzanga eri omusajja akwata kiro emitwalo 2 nateeka wano tazitwala awo agenda Tanzania kiro emitwalo emeka gal lam yukhlaqu mithluha fi lbilad bosibazanga mu nsi bannaye bwemba mwewulira bwenzi ng'amagezi gakuga nti Saidi kyenkoze omusiru nene kuwa audio ndese kikaabo alaja nimuga njagala otegeere gwe bayita kawalya tebakulya ennusu mbakakasa okumanya nali nsoma ekimu ku kiwani ky'ebitonde ebyo manyi buli lunaku mbawayo paati emwemwemu yebakyala abo mwekiriza abakyala abo yagamba mu bulimba bwabwe n'okukeneka yujaffala al-uqara'u rijal uqara'u rijal bamanya okuwutaaza okukema n'okuwubya n'okutwala obwongo bw'abasajja mu buntu obutono kyo Allah yekibakugulamu nnyo batwala obwongo bw'omusajja mu kantu ak'ekisirwe kati sebo n'oyita ddala wallahi Dubai ng'oyita ku loogi bwoti ng'omwana ali mu kuba nduulu ebyaddala Saidi abaddeyo nga bakuba enduulu Mawanda abaddeyo nga bakuba enduulu Jamaada abaddeyo nga bakuba enduulu Sonko agezeyo bakuba enduulu nayo yakaaba mpaka budde kukya yali ku kizibu ki bakutwala bwongo tokozeko neki kati kwabageze gaddewaana wallahi gera kubaddeza ensoma tebakulya ekikumi neki nannyini bwongo ku bitonde ebyagamba Allah bw'amala okutonda ebitonde ebyo n'abiwa ebisenge 4 bw'obeera naye okozesako ebisenge 2 n'asigaza ebisenge 2 nga byagizaavu Allah bw'amusuula ku musiiba oba ku kizibu n'ajjaagwa ku kitonde nga siggwe ng'embwa ensolo ente ebyo biri extra nga bita ekisenge kiri ekisembayo ekyokwetaasa kati bw'ojja ng'oli kajimu wattu oli wa inchi emu nawe olina wookoma kati kajimu amukaabya Sonko amukaabya embwa emukaabya
ddala osobola mukaabya kati gwe abakazi gaga nti nkoze mbadde muse tebakulya ekikumi neki ako kawaani kakukwata bwongo oloberaawo kala waloberaawo omanyi olina gwokaabya okabyani ogusya muti lam yukhlaqu mithluha fi lbiladi olwakunyumiza nayina y'abasajja simmwe kira emitwalo ebiri giri wana akitola Tanzania yali musajja oyo nno bwakabya ayinza okuba omutuufu simmwe mubitegedde Allah subhanahu wa ta'ala ngoyagala omukuba ku mutwe kyentuufu sooka osome ne kuba bino ebyasooka emabega bwe abagagga leeta Karuuna omugerageranyi n'abagagga gwe bolaba mu nsi bwe babukulembeze gyeyo Falaawo omuteke kabaka wa Saudi ontegerekese bwe babutemu nga bandi beetenda butemu leeta omutemu w'omusajja ayitibwa Azal oyo kabaka ayitibwa Namuruzi bwe babutemu lwaki ebyo byayagala bikubeeko ttooki toyina kyogenda kukola mu nsi wadde neki nga gwe mupya mukyo azabikugamba emabega ebyo okubba amataka si firimu yakati subhanallah mu amagezi gabaga nti byakati Musa alayhi salatu wassalamu bwajja okununula abaana b'Abayisirayiri okubajja ewa Falaawo nga batambula bagenda ezimu ku nsonga ze baamuwa baalimu ettaka lyabwe bagamba waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina tuli beetegefu okugenda naawe tulwane byatubbako ettaka lyaffe ne bitulesa abaana baffe bali mu makomera ettaka lyaggulu era n'ababuuza mukakasa singa nsaba Allah n'abaduumira mugenda kulwana yensonga gye baawa basoosayo ttaka twagala ttaka lyaffe kati n'ebyo ebyemabega ebyayita abikuwa otegeere nti tolina kipya wadde neki tolina ki kali natandika okukuwa innama mathalu lhayatu dduniya awantu wena bateeka wano ekifaananyi kyawo muwulira kamain anzalnahu min assama ensi wena bateeka eringanga boolaba enkuba gyenzisa okuva mu ggulu fakhtalata bihi nabatu lardi enkuba yo bwetonya nejja ku nsi etonya mu ttaka nerigonda ettaka eryo nemusiga mimma yakulu nnaasu nemufuna emmere kubanga teri kyemusimba nga simaze kuleeta nkuba ekyo mukimanyi wal an'am n'ensolo zifuna omuddo eziba zibonaabona hatta idha akhadat al ardu zukhrufaha ntuusa akaseera awo mu maaso nentaka okuleeta omusana ebya guliini byonna nembikyusa zo byanyume mubimanyi mwali mbirabyeko agamba nti wazayyanatu wadhanna ahlaha annahum muqariduna alayha ataaha amruna laylan aw naharan munaye abantu balowooza tebintu byendeta biwangazaawo ebbanga nkyusakyusa kuba badde etonyanga guliini ayina embuza neeta omusana nemubonaabona ono abadde ate muvubuka mulungi enkya n'akadde nemumuziika ono edduuka lyo nomuli wagundi nsikyusakyusa ebintu bwenti munsi mubimanyi olwakunyumiza nga byenza ekyusa mubimanyi nkuba nkikola nempatu nkikola kakati kyaleeta kiwulire n'agamba nti otunula mu kifo enkuba webadde etonya jjo nga n'ente ziryawo nojja nga tokkiza nti wabaddewo ente kaalamu yakolaha nga tugamba awo twabeerangawo nakiriibwa nga wafudde mu dakiika ki yaganda bwe kityo omuntu ekyo kibiri kyenkunyumiza kyenkola omuntu myaka 3 myaka 4 myaka 5 myaka 6 ojingira ekinaana otunuulira bannange agisula gwegusula wange gwemmanyire gane nkuze mwana wange nga naye akkiriza tyakoze eki yaga ekyo enkuba nga bwogiraba bwezisena okulabula bakabuliini akekivubuka oli akasana kajja nga tokyasobola kwogereza mukazi nga omukazi oga nti ne haji kwati wensonyi yakayawa kunfiirako olya nga oswadde ate olira oyagala ekyo kijja yakikunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala ntegerekese eka obulamu bwensi obutegereraawo n'entavu yaabo mbaka nagikubira tooki yagamba 65 ku 7 yenakubira interview naga naye Allah kyanyumya kiri mu interview ya 65 ku 7 oba otandise okuvaako amatu amaaso
amagulu otandika okuvaako awo kagamwetalo ku nsanvu awo yakubira interview kati njagala olya Allah kyaleeta otya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba ka'an lam tagun bil ams kadhalika nufassilu ayati liqaumi yatafakkarun. Eyo embeera gye mulaba nkola mu nsi ku musana n'enkuba nolabanga ekyabaddewo eggulo ekitabangawo amataba golere wiiki eno enkya n'omusana ogutagambika ekyolanga ekyeggulo kyotalabangako nga tekizze buzzi. Ebyo nno mbikola n'abantu naye liqaumi yatafakkarun, ekyo kisinga kubeera kuba n'abalowooza n'akuba ttooki. Najjukira jjajjaawe azaala kitaawe mu kyalo, oyinza okuyita emirundi egi naga nti aba lulagisula aba liqaumi yatafakkarun. Mu nsi mulimu abalowooza abalaba nga bw'oleeta ekizampu yaba yagitegedde dda. Kati obulamu buno gwandaba era mpuliriza oyagala toyagala enkyo olina okufaananako bwotyo. Yagamba ekizampu eyokubiri yagamba nti wadribu lahum mathala alhayati dduniya, bakubira ekyokulabirako ekyobulamu bw'ensi buno. kamain anzalnahu min assamai fahtawata bihi nabatu lardi faasbaha hashima. Suratu Kahfi aya 5. almalun olwakutuuka abatuufu, almalun sente zimunoonya mwene ensi, walbanun n'abaana bemuzaala mbakyala abo, zinatu lhayati dduniya. Ebyo nno byakwewunda byawano, twakyogeddeko eri mu ntandikwa mubirabanga ebyamakulu ebiri awo byawano. walbaqiyatu salihatu khayr, mulwane nnyo mukoleyo obulimo obwo obunaasigalawo ng'ovuddewo. Abaana ne ssente si mawulire. Olwaliro Magoba yalese obumbi obuli mwana teriyo wadde mwana we aleeta kirowoozo okumuzimbira masigidi, teri wadde alina kirowoozo kigamba tuweereyo mulekwa. Eyo famire nze njiri mu ddala njikutte bwe nti, naye abaddewo nga musajja musiraamu nga era bamulaga obusiraamu bungi. Hatta n'ettaka lyalikawo nga tuli wadde obusiraamu bemmenga awo batabuliki baawo tubawe ekyapa ekyo, famire ekyaganyo kita. Muntegedde? Wano Allah kikugamba yagamba nti walbaqiyatu, oyo mukazi wakulimba n'abaana bakulimba, ekigenda okukutaasa ng'ovudde mu nsi assalihatu, obwo obutono bwewerekereza nokwata zakatu mali nowa. Naye n'ennyumba miliyoni 4 kumenya ne sementi ave Dubai, bano abajjeke tebagenda wadde kuyamba neki, wabula olunaku lubamunaaza lwafuna ennamba ya mukwano gwo. Ano nkyekingako nyumba y'omu nayo si nnyangu, I will be around, don't mind. Ayogere byabadde akuvuga. Ono akikugamba nannyini ggulu, wano yajjawo Karuuna, yajjawo Falaawo, yajjawo Samuudu, yajjawo Swalehe. Kata kitandise ggulu ayinza kikola nnyoko, enkyayinza okutwala. Akulabula akugamba nti obulamu bw'ensi bw'oba olinawo akasente baako kyobbamu, abaana bano baako kyobajjamu, abo tebalina makulu bazibu. Ne bw'anaaba omwana alemeddwa agenda ku sente wambwa, ekimanya nti akuziise tagenda kukuyamba, oyo akunyumiza era baka abazadde. Ega zinatu lhayatu dduniya, byakwewunda byawano. Kola mbaga ne bakuwaana, ofumbiza kyali bakitikkidde bakuwaana byawano, naye erinza sibyagala. Bwe yamala yagamba inda rabbika thawaban wa khairan amala, empeera ya bino byeweekolera, ewali empeera ate ke kalimuuza kembala. Ebino ebyokuzaala ugenze ku mukazi omalako essaawa nnamba nga olowooza tolina kyomukola ekyamaanyi sibibala masanyugo. Oba onywedde olidde mulondo, oba ofunye emmwanyi, oba osibyeko futulu, kugenda bibyo ze byange birala. Kati ate gye muteeka obudde, egyo omala ng'onywa eddagala akadomola wiiki nnamba owagaleyo musiwa, ne weerabira okugenda okutula okusoma yassali n'abajega bataasoma. Eri gy'omalira byawano byakweyagalamu, kwasamamu kuseka. Ne waliwo ebyawali myaka 140 nga ye wiiki esooka ey'omuntaana, kubanga omubaka amaze emyaka 140 mugumu, jjako emyaka 63.
tosobola kufuna wiiki bbiri ng'oyingidde omukazi noweza wiiki ezi nogamba nkuvaako wiiki ejja netomanyiira pozi ngaagimwanje gwe bisobola kati bwewaba tewali aliwo genda okwate simple calculation kwawula kwangu nnyo genda okwate emyaka 144 ojjeko emyaka 63 ekyo kyangu nnyo oveewo ogende ku nabbi w'emabega ye Nuuhu bali abatandika okwate emyaka 7,000 ojjeko emyaka 740 ontegedde olabe balance kati weebuuze nti gwe bw'ofiira ku 120 onaaba owulira 120 oba olaba 120 oba owasa kati bw'ofiira ku 120 neweebakawo 60,000 wawe oba oludde kati kyakugambye wano n'agamba nti abaana ne ssente akasembayo essula eyitibwa Kahafi aya 5 ya aya eyo eyasoose yabadde mu sura eyitibwa Yunusu aya 24 kati Allah ayina ekiragiro ilamu olukati mukitegeere mbalagira kino mukitegeere ofana leero oyanyumyani annama alhayatu dunya la'ibun wano wena bateeka obulamu bwawo it's a form of a game gutandika mu 9 nga muli ku bunkenke ng'amagezi gakugamba nti Arsenal ejja mu PSG era n'ogamba muno nti nze siri wakumanyiira oyo Partey Odegaard nga bakomyewo ebintu biralamu siri nga bolowooza it's a sign of a game wano ng'otandika emyaka 25 olina miliyoni 19 n'oyingira miliyoni 2 n'oyingira akawumbi magezi gakugamba nti nze Haji Gundi ngenda kugula faamu yikebi inokwosa abakyotalaabo gwe amagezi agabo bibeera gwe bolowooza olw'okuba olaba gy'ovudde miliyoni 2 n'ojja ku nkaaga n'oyingira obuwumbi yaga neewano nga mutamutandika mwewala geemu ejja yakatandika kugamba muno nti gwe weetegereze nnyo kipa oyo raya mulala bimpera amazzi mwabaagala mulala kuba teguyingira 2 asoba girimu emuziro mulinde gugwe siriga bwe mulowooza gubadde guyingira 9 n'abagamba nti embwa yaateta bwe buzibu bweyina teyagala kugula muteebi lwaki obulamu bw'ensi bugezezza ku geemu omuddu ono alina bambi ebirooto bimwena ensi bw'alaba giyingira 8 amenyesa omugongo aga nti akakyotala kali nkajjewa nga buli gwagamba kati hagikwatibwa ensonyi mpozi nga zijja kubba awo n'abireka yaga nti obulamu bulinganga egeemu eggwako tobitegedde lefali n'agamba nti omupiira mugumbe noyimirira bwoti nga malayika akunonye ennyumba temuli madirisa omwana we yakafumbirwa olina oda ya konteyina nyoko yakuyise mu kyalo wagula ettaka lya kitaawo malayika bagambye nti olwaliro tugenda naga nti lawula akhartani badde nsabayo nkubire maama essimu baga tokyakkirizibwa lawula akhartani badde nsaba mukkirize ebisumuzo mbiwa omuzimbi tokyakkirizibwa lawula akhartani badde nsaba mukkirize empaakinga ebbali emmotoka eno nga tokyakkirizibwa lawula akhartani badde nsaba mukkirize wallahi ngende emakka nveeyo mu nnaku ezi nga tokyakkirizibwa lawula akhartani badde nsaba mukkirize omukazi mugambe tekyasiriiwo tokyakkirizibwa lawula akhartani omwana akola ebigezo ke bamugambe kale lawula akhartani obadde oliawo kudduuka bot genza okulaba ng'akutta essanda zireebeta bwe ziti n'akawoowo bwati n'agamba nti ya ayatuha nafsu tayibu olwali osula wa Allah kyaga nti obulamu bwammwe kino mukitegeere it's like a game buli avaawo agenda tabitegedde ng'omupiira bwe gugwa olwabeesooza ng'ate waliwo yeevulunga olwo ebyevulunga nga so biwangudde ne kikuyita mu maaso ng'oli ogira okwetta ye mwana ono okuzzaayo emmotoka batwala mayitiyo mwana agenda givuga olunaku olwosuze mu ttaka agenda kwetoolola kibuye bwata kuba encungwa agenda okwaba emipiira muntegedde
kati wano kyakunyumiza egeemu eno waliwo nowa PSG abuukabuuka kuyira amazzi waliwo akaaba bwati ono ava mu ddwaliro atutte bebi bajjayo maiti yagisula muyisiŋŋanya ono aseka ono akola ki taleka egeemu ono akuba akayimba ageze ku fainolo ono akaaba agamagula ku bateebimbwa gwe mubitegeera oyo akunyumiza nannyini eggulu amanyi wano kusinga agambye bwati obulamu bwammwe tusayika egeemu annama alhayatu dduniya laibun ekyo kimu walahwun ekyo no kirala lahwun neshahwun mu Qur'ani bijja nebyanjawulo okumanya Allah bana yalina enjogera yerewunyisa lahwun kwe kubanga omuntu alina kyayagala ng'ekintu ekyo ne bw'omusala tokimugjaako omuddu n'akugamba ekigambo nga kiva ku ntobo ya mutima n'akugamba genda oŋŋambire sayidi ku dduuka nti omwazinyi akugambye omuwe emino gya sigalegi omuteremu sportsman lex ne kaali nze omwazinyi nga sinywedde sigala ku ddaako nsumagira tulange ensonga y'omwazinyi evudde kugumba ku mutima agambye mugamba ntabulira emino emeka sportsman lex ne kaali bwemba sinywedde ku ddaako nze nsumagira kati otandikirawo ogamba omwazinyi sigala haramu akugambye bwemba simunywedde nkola ki muntegedde wulira Allah bwakunyumiza agamba kibayita lahwun bwe bulamu bw'ensi omuddu bw'aba naga negwe mujega nga ndabanga ensonda kozi mu plan eri nsonda nga ya V triangle number haji was triangle please can you come olaba obwongo bwe bwateka ku balubu eyo agiraba oba mu plan bali bagambye balubu zisimbera inwete ku nyumba eyo obwongo obwo tasobola kuteeka bwongo obwo ku aya ng'agamba Allah nti arrahman arrahim n'asooka n'asiriikirira n'alowooza ekigambo kyayogedde nti gwalina okusaasira abakujooga n'abakutendereza ne ku lunaku luli ogenda kutwawula yali ategeeza ki oyinza okubba n'akuleka oyinza okutta n'akuleka ku lunaku luli tagenda kukuleka bw'oba okyogedde mu ssala kirowoozeeko naye nze andeka lwakuba atwagala nnyo arrahman arrahim nga bw'otutta obudde nga weetegereza omwana ono w'ekikomera olina ka pulaani kewakwata edubayi kewabagamba dakika zino 10 ameka ne mukwetegereza naye gundi pulaani eno yeeno genda weetegereza abateeka ga Allah lahwun obulamu bw'ensi bulimu ebintu abantu byebatamiira ng'omuddu alina kyayagala ng'omuddu yatamira abakyala era bwe bulamu bw'ensi muddu batuka n'okwaziina naye nga tomunyumiza nga bali mu kutikkula ate yawandiika meka ezo mmeka naga nze muwala wange ng'afumbirwa David Lutalo nga tayimbye embaga ebanfu nze abagamba ndi agisula siri mwavu dadi bantereko n'aluuna bantereko n'egundi ekisoke babaleete lahun alina kyayagala afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa faadalahu llahu ala ilmi mulabye munnammwe alina kyayagala ennyo mu mutima Allah ne bwalagira tawulira bwe ndabye nga bwali faadalahu llah emuleka eyabula ala hawa obulamu bwesi bulimu okwagala n'ekintu muddu ng'akyagala nnyo muddu wa musiki ng'ate muddu wa bakazi ate muddu wa mmotoka yawo nga yatamiirawo nnyo obulamu bwesi bulimu ekyo abukunyumiza nannyini ggulu aleeta ekyokusatu bw'amaze okugamba nti walahun wazina watafakhurun bainakum watakathuru fi lamwal walaulad kamathali ghaithin ajabu lkufar nabatuhu thumma yahijun fatarahu musfarra thumma yakunu hutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أرنجاغلكم بيبيلي وزينة ونحن نقول لكم متى
tuwe tukigambo ekyo kyemukoze abavubuka ennaku zino kati bere yitagana okwerabira kuli mutima gwaki okoze linnya ki abusiraamu mbuuzizza ggwe bwensito giri muli mayiti subhanallah bana abasiraamu mweyisaako kale haji mutima ki watakola mutima ki gwambogo mutima gwaki mutima gwaki ku myaka jja mwawulira mutima ki mutima gwaki mpumumpu kati akugambye wano ku nsi bino ebisasamaza ebiwugula ebirowoozo bwebiri subhanallah ajirwa kuba okuze filimi social media nolaba omuddu nogamba kino kikemo kyennyini kati ebyo ku nsi weebiri era ennyumba ezisasamaza weziri gene kyanja gene lubuwa gene munyonyo gene buziga era waziina ebisasamaza wano ku nsi weebiri bwire Dubai Burj Khalifa nogane banna eno ennyumba yava mu ggulu bagizimba nga bagizimba era magalibi beetuuka ne batandika ennyimba ziyimbira mu mazzi Sarafina yasobola South Africa nga bwewula Sarafina yennyini nga amazzi gayimba oba ne kino kiki kyendaba waziina eno ensi ebyo weebiri naga nti watafakhulu watakathuru aleso bimeka yagamba emaali bwe batandika okukola bamu okuvuganya ono bwalaba ngaomuddu aleese hama ono omwaka ogujja mukubako ekyuma kirala ono bwalaba nga wasiza omukyotala eraamu ono ayinza omuleetako mu Ethiopia ono bwamulaba nga aguze ettaka nasimba ebitooke ono ayinza okulima emmwanyi ono bwagula bokisa kiyinza omukubako pisi ennene mu nsi mulimu okuvuganya ono bwagula jini nga yasaviko ono aleeta jini nga kika kirala bevuganya abasiru n'enviiri tibasalira wamu waliwo asala akaviiri akeena naga ti mu enviiri z'ettaano nazita waliwo abana abasabuni ayoza waliwo bagenda ku dito waliwo bali ku ddagala lya ABC waliwo bali ku Chako eno leva erimu okuvuganya tibali kimu muganda wange era bonaaba ofunye obudde n'okyalako mu maka g'abasiraamu ojja bbira byakunyumiza Allah nannyini eggulu anyumya ekati watakathuru obujereero mweruli gwommanyi yenze ajiddalawusi omugagga okuva ku obote wadde omanyi ndiwele haji munemba sikutegedde yenze nazimba ettegula wansi kwe muwetera Allah agambe biri mu nsi banyumya ebintu byabwe daga nze nzaala gundi minisita era Museveni nze mugamba nga bwenjagala olwaboggola kati mu nsi Allah akugamba n'ebyo mwebiri obulamu bwa wano kati gyama yawulira yagamba bwayita ebbanga nkuzinga yabuza kigambo kuzinga gwe gwabadde alaba ebyo nkuzinga nobanga ebisusunku nga ku kyalo bakuyitako batya n'okujja okubuuzaako naye nga mu nnyumba mwolitofanga yagamba bwalaba ebijanjalo bwobirambuza banno n'okwata ebisusunku n'obikasuka ng'ogyemu empeke naawe bwomala okuvaamu abaana twakasuka embwa naabuuza nti mwali mubirabyeko oli birabyeko nojja ku kyalo kazeyi bakataddaawo myaka 10 kali mutebe ng'ekizibu tebyalina budde bwako Allah yakajjamu empeke zaayagala be baana bano byennimiro gye yalima n'atakasasiro naga ebyo mwali mubirabyeko naga bwe bulamu bw'ensi bw'obigattagatta paati ebadde esoma ebadde eraga akunyumiza n'ebyemabega ebisooka n'anyume ne wooli express gy'ayinawo otegeere nti byonna byakunyumiza waman asdaqa min Allahi qiila togenda kufuna muntu anyumya ng'asimba ebigambo okusinga oyo kale ng'oyagala okutya Allah subhanahu wa ta'ala sooka onoonye yani anyumya naani akugambye nti ya ayuha nnansu olwo tayise embwa tayise majinni tayise nabbi tayise basiraamu agambye abantu mwenna nyina message are you human being it now you gather bakuyise agamba ki n'agamba nti ttaqu rabbakum kuva na leero nkole byenjagala arrabbu nzendera ndudde nga mbalera mutandika okukola byenjagala naleeta ekyokubiri wakushawo yawumani nena bajjawo nakyo kiwulire kiwa obudde naleeta ekyokusatu naleeta ekyokuna bwamaliza nawuza nagamba nti ebyo nze mbyogedde Allah subhanahu wa ta'ala nabino bamubuuza yani naga nti Jibril waŋŋambye mbagambe qul huwa Allah bamuyitaani
Musa amuga nti innani ana Allah nza akutuma bampitani